Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wafe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Nga mu ngalo zange 5 wano nina ekiwandiiko kyazzebwa ekiti. Aunt Rebecca nkulamusizza nnyo gye baliko gy'otuusako engalo. Amannya n'ekitundu mwembeera ononsonyiwa byo kambireke kubanga bammanyi abantu banje ne waffe ate tebava ku BT bajuuliriza nnyo. Maama nina obuzibu nze nfuna ekikazi ekinkozesa ekiro saako n'okuloota amalaalo n'ebikaaba nga neebase naye bwe nteekako ettaala sibiraba. Bwe natambulako baŋŋamba nti ekyo kitambo. Mpozi n'ekirala bwe neegatta n'omukazi yenna tewabaawo kikolebwa nsigala nga bwendi nga bwe natandise. Madam Becky olw'embeera mwempita waliwo omukazi omukulu kunze gwe neegattako naye omulundi gumu saddayo era naŋŋamba nti anjagala nnyo era naŋŋamba nti nga bwe njagala ennyo abaana sijja kuzaala. Olw'embeera eyo nawalirizibwa okuddayo njogere n'omukyalo oyo ye kennyini yaŋŋamba nti talina kyamanyi kyokka nga gwe nasembayo okwegatta naye. Ebisinga kawo nja kusaba onkubireko nkunnyonnyolemukko mpozi n'ekirala n'ennamba y'omukazi oyo omukyala Nannyombi Justine nsaba naye omukubireko omumbuulize kiki kye namukola bwe kiba weekiri nsaba ansonyiwe. Mukyala Becky nkulinze onkubireko nange sijja kulwisaawo. Hello? Gye baliko ssebo. Kale nyabona gye baliko. Nze Rebecca Jingo. Nange. Anayi mami ngansanyisa okuwulizaako. Nange nsanyisa okuwuliza munange. Ye mami. Kyo kyennyo ki ekyo ekikusumbuwa? Kaakati? Mami nafunamu embeera etali nnungi. Mbeera ki eyo? Waliwo omukazi mukulukulu. Nga ku myaka. Omukazi ng'akusinga ku myaka? Yali asingako ku myaka. Nga mukulukulu. Mpulira. Yali wakati w'emyaka 32 mami. Myaka 32 gwoli myaka emeka? Nali myaka 24. 24 nga yayina 32. Weebale nnyo. Kati essaawa eno oyina emeka? Essaawa zino ngenda kuweza myaka 26. Okay, otyo ki ekyatuukawo? Kaakati nga ngenda nja mwagala. Kwegamba wagwa mu mukwano n'omukyalo omukulu? N'omukyalo omukulu. Naye gwe nga tolaba wali tokitegedde nti mukulu? Naye ku ndabika ye nali sisobola kukitegeera. Okay. Naye ye mu oluvannyuma ennyo eno nga mmaze n'okubeera nga twabako kye twakola wakati wange naye. Mwina we mwatuuka? Tulina we twatuuka. Nemmanya nakale n'abako be namukemakema nambulya naŋŋamba ayina abaana. Kati we yali akolera ndagendo kinoonye yannimba nti oli mami biki mami wange naye ngendo kinoonyerezaako nga yali akolawo bawusigaalo. We yali akolera? We yali abeera ekitaali kibi. Akati nga tugwa naye mu mukwano era n'emikolo gyonna gye twakola wakati wange naye twagiyita muki mu mukwano. Awo wennyini wasulwabe we yali akolera. Wennyini we yali akolera. Allah. Mu nnyumba omwo mwennyini. Mpulira. Kaakati nentambulako ngera ng'omuntu omanyi wabaawo embeera gy'ofu kuba ye yaŋŋamba tojja kuzaala oluvannyuma lw'okwawukana naye. Kambuuze kiki ekyabaawula wakati wo gwe naye? Ekyasinga okunjawula naye kuba nze okwegatta naye tekyali nti nali mmwagala. Kiki? Jasinga omanyi bino ebyekivubuka. Wayagala okulemuka one night stand? Webali wekyo wekyakola. Kwegamba ebyokwegatta naye tebyali bya love? Webali byali bya just omala obwake oteme. Kwegamba omukwano ne gulemerayo. Mpulira. Ekyatwawula yayinamu olusu olutambukale nga onamanya omuntu omuntu kuba n'okwegatta gwasooka nali ŋŋaanye. Mutima gwali gugaanye. Naŋŋamba
otadde mu mbeera kitegeezo kyokoze olina okukimaliriza. Okay. Tolina kukoma mu kkubo olina omaliriza ekintu kyokoze eki kyotandise. Akati nange mu kuwalizibwa bwatu bwe yayogera bwatu nange nenkola ki n'okikola nenkikola. Kulaba n'ogenda mu ndongo ssemadongo. Pulira akati bwe nakola ekintu ekyo nembeera nga sikyamu wabula bwengenda enyumya na bwana bukabokka bwenyumya nabo kyamufaako. Mpulira era ku ye era we nasembayo okuba nga negatta n'omuntu yenna nemba nga nkola butonde bwange. Lindako kyogamba ye gwe wasemba okwegatta naye nenkola buli muwala alina gwe mbadde nzija negatta naye tekakituka. Kyogamba obuzibu buva ku ye. Obuzibu buva ku ye kubanga engambira nti buva ku ye natambulako okwo nangamba ekintu bakikola akazi bakikola n'abaako byateeka wansi w'enkondo z'ekitanda. Kaakati agendayo okunoonyerezaayo ku kitanda we twegatira naye wansi nasangayo toilet paper ng'eriko omusaayisaayi. Omusawo n'aŋŋamba bw'onaba bisangayo wansi biteeke muki mu mulamula. Bw'onabiteeka mu mulamula onaabe ebikola by'omulamula ogambe byonna njogere nga ŋŋamba nti omulamula gulamule mu mazima n'obwenkanya n'ekimbaddeko. Era kyenzijukira ekiro ekyo omusota nenyula mu katebe mwe nali ntudde kuba nali ntudde mu kasaaluuni omusota ne gunvaamu mu kiwatu. Ate kati kankubule twogere ebintu eby'amazima ebyokusaaga tubireke. Era njogera by'amazima byennyini kisobola kulimba. Twogere ebintu ebiri siriasi. Omusota ne guva ludda wa? Gwanfubutukamu nenyula mu kiwatu nga ntudde mu katebe. Saaluuni gye nali ntuddemu erimu seminti. Lindako walimu nani mu saaluuni omwo? Mu saaluuni nalimu n'omuvubuka omu gwe nali ntudde. Yagulaba era yeyaŋŋamba gugu nange nengwekanga kwekukuba ne tugutta. Mwagukuba ne tugutta. Mpulira. Kaakati buli wentambuddetambuddeko okwo embeera ebadde ekyaganya ekyuka abasinga obungi baŋŋamba ate muddize ate naye bwe muddiza nga naye akomyawo. Kambuuze ng'omaze olabye omusota ogwo waddamu n'okangabala ng'omusajja oba era tewaddamu kukangabala? Era saddamu kukangabala. Kitegeeza kyali kikyamu? Kyali kikyamu. Otyo? Kaakati n'ebirooto ebirala era byenfuna. Birooto ekiro wabawo ekikazi ekitera okujja mu birooto. Ekikazi? Kyenkozesa ng'okiraba feesi yakyo oba? Kitera okujjira mu bantu bemmanyi. Okay. Nenkikozesa. Ekyo nga kinene nnyo. Naye mu kutambulako abalala we nagenda baŋŋamba nti omukazi ono alinamu ekitambo eky'obusezi. Okay. Ng'ate n'obulogo mulogo. Mpulira. Naye kati obudde buno omukazi ono yeefuula amalodi ne yeefuula alokoka mbu kati nnaku zino mbu yalokoka yeefuula yalokoka kuba mu buntu nagendayo ne mubuuza nikamba naye mutuufu waliwo embeera eyantuukako naye bukyanga embeera enembeerako nzijukira okubanga yantandika maze nasembayo okwegatta naawe. Ye n'agamba atya? Yagamba nze sirina kyemmanyi nze n'okulokoka nalokoka tombuulira ebyo. Akamu yeefuula akambuwala nagamba tombulira n'ebyo nze nalokoka. Kiwulira eyandiŋŋambe nti oba ki oba ki naye aŋŋamba nze nalokoka tombuulira bintu ebyo tombuulira. Kaakati omukyalo ono wandyagadde njogere naye si kyekyo? Ye mama. Wandyagadde mugambe ki? Omukyalo oyo nandyagadde mmanye eki kye yankola era nangeri ki gyayinza okunsonyiwa mukati yembeera y'obulamu. Obulamu butambulira ku nsonga ezo omuntu oba butuufu nga ensonga ezo
tosobola kubanga okola ki ngozitambuza obulamu buba tebusobola kubanga bukola ki butambula. Kati kambuuze wano mu kuwandiikako waganye okumbuulira amannya go, kati nze ngenda mugamba amannya ki okutegeera omuntu. Ekituufu kiri nti mami rediyo eno ewulira abantu bangi ate abamanyi nekitundu mwembeera. Kati awo kyesimanyi oba nkubuulira emannya gokka oba n'ekitundu omuwala mwabeera, kubanga kati wembikubuulira ate bantu bangi abamanyi baba bajja gamba kale ye ng'omuwala amanyi mannya ki? Amanyi ga Isaac gamanyi. Tayinaayo Isaac mulala? Simanyi naye ng'agamanyi era omugamba Isaac mukwano gwa Mahadi. Okay. Awo abeera asobola obitegeera bulungi. Aba asobola okutegeera bulungi. Kale mukwano neyanza nnyo okwogerako naawe. Kale mami naye neyanza nnyo okubirako bannaye. Mami ejjukira n'olunaku lwe wajja eno ku sitevyu. Bane ngojjukidde era nakulaba ng'oyiva. Kale mukwano neyanziza nnyo neyanzeege Mukama akuume. Kale mami nkale obwebala okuwuliriza Beat FM ekintabuli ky'omuziki byebyo bavubuka kuganza babasinga myaka ate ne bivaamu ebizibu. Omulabe wo yawa mu nnyumba yo, osula naye, olya naye, omulabe wo tasobola kuva Masaka, kizibu. Bakulimba n'okulimba. Omulabe wo akuli kumpi ku lusegere, oyo munywanyi wo yakukolera ebyekisiru, azukuka obudde bw'ekiro n'akunaabira eddagala n'akunyokereza eddagala, yoyo mulabe wo akuli kumpi. Naye Mukama bw'aba mukutaasiza osiimangako. Hallelujah. Eno yo Beat FM ekintabuli ky'omuziki ate ng'olina Rebecca Jingo. Saawa eno nga tetunnaba kuteesa, tunaba kuwabula nandyagadde tusooke tunoonye ku mukyala yennyini yayogerwako. Omukyala Nannyombi Justin tumanye yenga ye agamba ki? Isaac amumanyi mukwano gwa Mahadi, ebimwogerwako wamma kituufu alina ekitambo. Wamma yateeka omusajja ono yamuteeka wansi ku nkondo y'ekitanda wansi akagundi akalimu sagana byogera byali bitya kwembase, yali wanhitidde oba byalimu omukwano ebyaddala oba emboozi eyo yonna nandyagala tusooke tugifune twogereko. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Eyo gye wasoose okumpa, kati katugezeko ey'okubiri. The telephone number you have called is not available at the moment. Please try again later. Ekyo kiwulidde? Kanjidde mugumu. The telephone number you have called is not available at the moment. Please try again later. Omukyala gwe twetaaga okwogera naye mukyala Nannyombi Justin, essimu ze zombi teziriiko. Kakati gwe ng'omuwuliriza wange kiki osobola okugamba mwana mulenzi Isaac? Kuba kati gwe tubadde twetaaga okufunako information ey'enjawulo tetumufunye. Nga bulijjo okwogera kuba kwaffe, okukola kuba kukwo. Gwolaba oyo takyatengerera okuva lwe yaganza omukyala ono. Ate mbu yatambulako era nga bwe mubulidde abyogera. Nejjukira emyaka gye gino sijagala nnyo mu bintu ebyo, naye newankubadde bakola ki? Bagendayo ne bamugamba simanyi omukyala yaliko ekitambo. Ekyebuzibwa ekitambo ekyo baakimuggyako nedda. Kaakati atunyumiriza ayina gye yagenda. Simanyi omusajja namugamba nabo omulamula, simanyi ateekemu biki, yali atudde mu ntebe mu kasaaluuni, simanyi omusota ne gumuva mu kiwato ne bagukuba ye ne munne. Eyo y'emboozi ye nga bwaginyumya. Naye okuva n'ebyo byonna yabikola teyaddamu kutengerera. Naye ng'anyumya nti mu mboozi zonna ze babeerangamu n'omukyalo ono yeegatta naye omulundi gwali gumu gwokka teyadda. Yakolako abasajja ke bakola ka one night stand. Ye yali ayagala oba kwemalako jakirizi lyenze naawe. Naye mbu omukyala yamugambanga ti gwe engeri gy'oyagala nnyo abaana tojja kuzaala, eyo nno si nsonga kubanga ebiseera ebisinga naffe babitugamba, naye era twazaala abaana. So njagala owabule, oluŋŋamye, oteese, otereeze, kuba gwe tubadde twetaaga amazima tetumufunye. Tukola ogwaffe ogw'okwogera, ogw'okukola gunaaba gwa Isaac.
oluvannyuma lw'okulemererwa okufuna omukyalo oyo kuba tetumufunye mukyala Justin Nanyombi tetumufunye simu zonna teziriko ne bwe tugenze mawulire era nzizzemu nenzigezako oba ali mu kusaba naye ekkanisa bazibaninga arawe naye amumanyi yenna oli waddembe okumuntuusaako nze nempulira sayidi ye nenjogerakoko naye era mukyala Nanyombi Justin bw'oba nga wuliriza mukwano si mu bubi njagala okulira sayidi yo gwe nga gwe ogamba ki neffe tugenda kukola okwogera okwaffe ebisigadde tujja kubirekera Isaac nga ye omuntu mama wange kantandikire ku ggwe Madame Becky omuvubuko yafune emirandira gy'olumbugu emirandira gy'olusenke emirandira gya kamulali emirandira gya kamyu abifumbe abinywe afune nga kyayo omukalu ng'ateekako kaawa abe kubiwomberera afune omulondo abere ng'agulya omulondo abere ng'agugaaya ng'agulya naye nga n'ekirala twandibadde twetaaga ku mukyalo oli yandibadde akola omwagezi gonna n'afuna omuntu amanyi omukyalo oli ng'alina essimu kuba ezizo teziriiko n'omukubira naye ne tumanya kimuvaamu abalala nabo ne bongeza ku ddagala eryo nze naalonkatongola emasajja neyanziza nnyo neyanzegera nensaba buli muteesa addako mukwano kati ekya Justin kitulemye so temugenda kuntugabulago kumufuna nsaba buli ateesa tuteese buteesa kati ekya Justin tukireke kuba nze okumunoonya ngenda kumunoonya naye kati sisobola kumufuna essaawa eno kitegeeza kiganye olina Rebecca Jingo mukwano yogerako nange obwe bali kutukubirako Ticha matuvu dezi katakunya. Eyo ticha matuvu. Kati nze ndowooza mwana mulenzi oyo osanga ekyo ekyokwagala basuga mami nga abadde aludde nga ayinza n'okuba nga gwe yasookerako kati yadde neyeekwasa gwe yasemberako. Kubanga abaana abavubuka bangi tebaagala kukola ne balowooza nno basuga mami nga najja mu ssente. Kati yeetegereze bulungi. Yeenoonyereze bulungi. Neyanziza nnyo munnange. Hello. Oh, my future. Wanje munnange. Webale kutuweereza. Webale kunnoonyaako. Ono mwegwa gwanga Sekaberero Naudi. Engugule mu busujju. Engugule busujju empitu byabiri mu busujju constituency. Esebo. Kakati omwana mwezi yagenda mu ndongo Semadongo. Naye kitubeerera ekyokuyiga abavubuka bonna. Mpulira. Kitogenda ku mwana w'oli ng'omutima gwo gukakasa nti tegumwagala. Ng'ogezesa bugezesa. Bugezesa kati omukazi ye kyeyalina yamanya nti ndowooza mufudde bawange naye ng'alinayo akalikonda singa nzijjako olumu n'adduka oba kumumalirako kibamba nange kagende nga wakiri nnyina kyemutuusizzaako. Kati tukoze tutya? Nze mbadde ndowooza nti okugenda mu ddogo si kye kinaasinga. Nze ndowooza yange ebadde egamba nti ensobi ye yagikola n'agamba omukyala nti amwagala omukyala si ye yamukwana. Kati nze mbadde ngamba addeyo abe ng'amuzza mulaavu. Bw'amuzza mulaavu nze nsuubira ajja kwongera ayogere n'eyali mukyala we. Agende ng'amuzza mpola agende ng'amuzza mpola nze nsuubira nti bw'anaamwegayirira ennyo ajja kumala ebyabizeeko. Neyansiza nnyo neyanzege olina Rebecca Jingo mukwano gw'oteesa otya? Mbeki webale tuweereza nze kamulagirire ku ddagala ly'ekidde ky'obutayingire ery'oku mulyango genda kufuna entanga afune mbogeegwawala afune enkonge y'okukubo afune omunyango afune esaaniiko ayezzike afune enyingo 2 aziteeke mu nsonda enyingo 2 azezzike endala aziteeke mu mulyango nazo then ateeke amazzi mu bbaafu wansi w'ekitanda ekyo kintu tekigenda kuddamu kuyingira mukozesa n'ekirala nfunire okumumala nago gunywere ate ng'agunaabe buli lunaku kubanga nze waliwo akaana ka sisita wange ng'ekisajja kikakozesa nga kato twakwatanga omumala ne tuguteeka mu kikopo ne tukawa ne kanywa omulala ne tugunyookeza naye ng'ekyo kintu nga tekidda sigadde nze evening enamuŋŋona. Neyanziza nnyo mukwano Evelyn K bw'ateesezza wano tuteesa tuluŋŋamya tuwabula mu mbeera yonna tobeereyo n'osirika ng'olina ebigambo ebirungi by'osobola okugamba mwana mulenzi ono kubanga ayinza okuba nga yeekubya emizimu egitali gya kikaaki nga mu butuufu kintu kirala kye kimuluma naye ng'alowooleza mu mukyalo ono ayinza okuba nga yeekubya yaka
Nenga si kituufu so tosirika jangu omugambe nti muvubuka situka tutambule ebyo byoliko byanjwanja kubanga mbasawo wonna gy'otambudde teri kivuddeyo kati mukola bwoti ne bwoti ebyo biveeko kubanga munange abantu abamu mwesiba ku kintu naye nga si kyekyo gwe mwennyini ng'oganya okwekebera omutima oba Isaac wagezesaako kasabbuuni omanye ebyo nabyo tebisemanyi gammwe woowe alawe katuyongere mu maaso n'okuteesa wangi Rebecca Jingo webale kuweereza ono kitya muwese Ronald nsinziira wano obudde buno ndi kitambuza Masaka eno Masaka City nenze kyenyinza omugamba nti ayongere anoonye omukyalo oyo tusubiddwa nnyo okubanga essimu ye teriiko ayongere anoonye omukyalo oyo nze kyensuubira nga nze kitya muweesi omukyalo oyo yaliko obuzibu muganda wange oyo bwatuukako mwebale kuweereza Ronald kitya muweesi ndi kitambuza Masaka wekitambuza Masaka munange tukutumiddeko nnyo weebala okutwegattako olina Rebecca Jingo wangi Beko webale kuweereza naye Beki kinene nnyo kubanga essimu y'omukyala teriiko nze nga bwe mmanyi abalenzi myaka egyo naffe tetubeera bangu ayinza okwawula yamala okulya ebintu by'omukyala n'atandika omunyumyako ku kyalo omukyala ne kimuyisa bwe n'asalawo amukola ekintu bwe kityo naye engeri gy'omwogedde amannya ajja kuvayo gyali naawe sayidi ye nze amagezi ngenda okuwa Isaac bw'aba kasitana kintu kye yakola mukyalo oyo kyamutuusa ku mbeera gye yamuteekako agende maaso ku maaso ayinza okuba liwe yagenda omusangira oba oli awo teyali mu mudu ze oba nga we yali waaliwo abantu n'atyo byogera agende maaso ku maaso nga lube yamusinkana nga bakyali babiri boogere ng'abantu abakulu nze nkuwulira Beki omukyalo oyo bw'abanga ne muntu mukulu ajja kusonyiwa omwana oyo bwe kiba nga kituufu eyakikola omuwayi najjemba kansala 2 neyanziza nnyo omuwayi najjemba naye bwateeseza olina Rebecca Jingo yongereza ku byamuwaya webale kuweereza nnyabo webale okuwuliriza omusajja wa kabaka nga ojja osooka kwabula zikusooka ng'asinziira n'amawokota esebo munnange ekizibu ekyo nze amagezi gempa mannyinaze oyo teyeetuulirira alina okwetamya naye ng'ekisooka addire eddagala akabawala akamanyi ajja kafuna akabawala ako akanoonye akasaka omulambi ogwo agute addire olusiiti bw'aba alumanyi alunoonya alulule bw'ati obukoola obwo nawe abusekule abwanikeko ase bulungi nnyo anuuneko alabe naye ng'omukazi wandiyanga yamuwongera omugundi omujiini olina Rebecca Jingo ebisinga obungi zazaba tuleme kuwaayiriza madamu Beki omwami oyo afune ekyogo anaabe kubanga omukazi oyo alabika yamweyambuliramu ate kitwaliramu ne bizinensi ekyo kibeera kisiraani akozesa ekyogo nze mama Haruna ebulenga olina Rebecca Jingo Rebecca Jingo zamanya gange nange nze Rebecca munno kale nkakasanga ndi baabawo naye omwana omulenzi oyo manya abaana abalenzi bagenda ne baagala okulabika nti bakeberakebera abakyala okitegeera kati mu kubakeberakebera ayinza okuba nga omulenzi oyo bwe yakozesa omwana omuwala oyo fayini era kugenda yayita mwagala n'amukozesa talina kye yamuwa ate n'atamuddira owulira kati mutamuddira omwo mulimu abantu abalina obusungu ku bucuncu bwabwe n'akwata oluyi engalo ze n'azikuba mu kacuncu ke afuna obuzibu talina kye yamuwa teyamuddira ate n'akulaga nti tayamwagala okitegeera kakati mukumira mu kacuncu ke era alina kuddayo ew'omwana omuwala oyo bategeeragane mu mbeera yonna oba kumu kale akitwale nti addeyo abenga amuganza amukyawe mpola naye nga si bye bine byekiyakebera n'okugenda eat and learn ebyo ebyange Rebecca munno neyanziza maama neyanzege nti bannange muvubuka olina okunoonya omukyalo ono whether you like it or not kuba mne danga nemyokufuna ku simu okujjako ng'olinayo ennamba endala bw'oba ogirina gimpereza ku WhatsApp line yange kwensobola okumunoonyeza ngero omukyala bwagambye nti ayinza okuba nga omukyala akuba empi mu sukaali n'agamba kale mulundi gumu hit and run who are you olina Rebecca Jingo uwanje munange yebaleko mukyala Rebecca vira radio tunyumye bulungi tweyanziza nnyo mukwano mama Hafswe Natete yogerako naffe Tuyebale kuweereza mukwano n'omunyarwanda omama Hafswa Natete Timba Nyarwanda president w'abakubi b'amasimu naye nze nno nkugamba bwe nti Beki n'essimu y'omukyalo okubanga teriiko kagenderere yakoowa abalenzi obalaba
bagenda ku bakazi abakulu ababasinga emyaka ne babasuubiza ensi n'eggulu ne yetema n'ekyataakola olw'okuba abalaki ssente. Nawe olina g'omanyi wano Serebo muyimbi agenda n'abala Sugar Mami lumala omukulira zividiyo n'ennyimba empya ng'oyo amuddukako abala omulala zebula n'ebikolimo bibatambulirako bwe bategyemu muzoogo nze amagezi gemuwa afuba okunoonya omukyala oyo atereeza ensonga ye azimanya alina ne byatayogedde bingi naye nga ye abimanyi bye yakola omukyala kubanga si yasoose neeno tubamanyi kye bakola abakazi abakulu waliwo nno n'ababalimbalimba n'amufumbirwa n'amuwasa n'amuteeka ewaka omukyala bambi abataliwo agenda okudda ng'omuvubuka yamubyedde ebintu byonna n'ennyumba nga bibalituka nga yamusanga nabyo yetereeza ye nga ye bagala nnyo Beki neyanziza nnyo neyanzegeera nga bwe nakugambye nti wana abantu babuulirira batereeza gwe kati gumake wazze kye tuli mukwano gwange aya basi kiri eri gwefe okwogera kuba kwaffe okukola kujja kuba kubo maama nze bampita Sharifa eno namuŋŋoona nze mbadde nteesa asooka noonya omukyala mwetondere ayina kye yakola omukazi ekyamunyiiza ennyo avubuka bajolonga nnyo abakyala si bato si bakulu agume Allah bwe mutyo we mugambye kale wanji munange Rebecca ndi wano wana netuweereza kifaananyi kale mama Sonko mami Sonko nateete ennyabo kakati Beki mukwano omukyala oyo omwami addira omunnyo ekwekyo ekimukozesa ekiro addira omunnyo atolooza ekitanda kye buli lwaba agenda okwebaka ate taddamu kunywa caayi w'amajaani anywe kaawa ateekeko omusongola ateekeko n'omulondo kati awe ekirala anoonye omukyalo oyo amwetondere kubanga alina ensonga alabika zaaweseeyo n'omukazi alabika ali ku biiti kyabudde ajjako amasimu ge Beki tugiwuliriza nnyo ainodiya beera bulungi bulungi era Isaac nga bwangambye nti ekitundu omukyala mwabeera bawuliriza bit balina okubanga bamugambye kuba njogedde amanya ge nga bwe wagawandiise mu bbaluwa naye bw'oba okimanyi omukyala ono wamuyisa bubi femune tetugenda kuttira ku liiso weewaawo eddagala bagenda dikuwa naye ate okwetunda kijjawo buli kimu nange kavubuka yali ampaga naye nsaba onsonyiwe kitegeera kakkana ddayo ku zero namwe mukimanyi engeri gye mukozesa abantu abo olabika aliyo bala akasente ke wuyo omukazi watu yali house gaalo otegeera engeri gye babayisaamu abantu ababayisanga embwa mu maka g'abantu n'ojja n'obala akasente ke n'otema one hit and run twe sabogo wakubakamu niiru zijja zindye muwala wa zaawedde wangi ndi wano sebo kati nze mbadde nteesa emunange alina kye yamukola tetukuwulira oba netwake kutawanya wangi mwanyinaze ndi wano kukizaako nnyo nnyabo bakikakase webale kumanya omukama akumpeera omukisa amina byosinga okwetaaga byabakuwa alhamdulillah ate abo abakwepankirako abakwerijjirako omukama katonda abafule ebisimulo basimulizeeko ebigere omuvubuka muwa amagezi kati omuvubuka ono amagezi gemuwa akole ekintu kimu olaba omulamula ngumanyi agunkwatire bulungi nnyo agukunya aguteeke mu bbaafu agende mu masanganzira anaabe nga wayogerako ebigambo bino mukyala gwe nakwagalako byaggwa okuleka nga akyamwagala abeera nkuleka wano obanga onoonya onsiŋŋaananga mu masanganzira akalala akasembayo omunnyo guno akwatemu ensaano y'embizzi yeetoolooza ekitanda bw'ati tekigenda kudda ebyo byonna nze bakikakasa olunaku olulungi neyanzazanya bakikakase haya fe okwogera kuba kwaffe okukola kuba kwammwe mukwano hello yes my dear webale kuweereza esebo Ebeka oyogera ne gavana w'Inateete Katumba okuva mu Callers Network abakakazi president osi ku mulamba omulenzi oyo ky'abaakola addira amajaane nga makanyo bulungi ateekeko omulondo bw'aba asobola okugufuna era ajja kugufuna kubanga liddagala ly'emuwanze ndi musajja mbimanyi ateekeko n'emmwanyi kaakati aliye anywe atwale eddakiika nga 3 nga talina kyeyalidde
kakati wayitewo eddagika endala ng'era 3 anaaba omubiri addemu anyweyo ekikopo kirala kimu agenda alumbe anambuulira ebale kuweereza ggwanga. naze lwaki mbamanyi mukwano yogerako naffe Beki mukwano we bali kuweereza kale kakati nze kyembadde amagezi gembadde mpa omuvubuka oyo yali badde anoonya omukyalo oyo n'ayogeramuko naye. Okay, tweyonzeza nnyo mukwano tweyonzege nkomawo Isaac amazima ekituufu kibadde ku mutima gwo bw'oba toyina kye weerekeddeyo gwe nga ggwe ojja kunoonya justice.